Tugenda tubuuza ku bantu batubulire lwaki ennaku zino aba 7th day basiiga enjala ate ennaku zino lwaki aba 7th day bambala obugoye obumpi badduse naye tugenda balumbayo mpola mpola. Tugenda tubuuze ku bana abali ntubabuuze lwaki ennaku zino aba 7th day basiiga enjala. Tugenda tufune omu ku omu atubulire lwaki ennaku zino aba 7th day basiiga enjala. So negattaako nkuwe ku birowoozo by'abantu lwaki aba Adventist ennaku zino batandise okusiiga enjala ate beeyisa mu ngeri enzibwa nwendi ndi mwami ndiwayo Ezekiel mukadde wa kanisa kiriza asooka atubuuzeeko tumubuuze akabuuzo kafikamu sebo nkulamusizzaako. Amina sebo. Ekibuuzo kigamba lwaki ennaku zino aba 7th day basiiga enjala ate bambala sikaati ennyimpi. Kituufu babikola basiiga enjala abamu ne bambala nga tebaweeseza Mukama kitiibwa naye egyo gyonna mirimu gya mulabe sebo. Sitaani yakola naye nga oba oli awo mpola mpola omwoyo omutukuvu ajja bakwatako agende ng'alungamya engeri gye balina okweyisaamu naddala bannyinaffe abo abalowooza nti Mukama engeri gye yabawundamu temala. Kuliko yaŋŋambye bw'ensonga lwaki basiiga enjala n'okwambala obusikaati obumpi nti olw'ensonga abavubuka bali mu kanisa balekawo batabikola ne bagenda n'ababikola. Kituufu ekyo? Eyo ansa eyinza okuba enzibu nyina yinza endowooza si kituufu kubanga ne bannyinaffe abenzikirizeemu abasiraamu abeebikkirira n'amaaso ne bagabikka nabo bafuna abaami bafuna ababatwala kakati eyo nze ngamba tesobola kuba nsonga ntuufu. Alright, oyo ayogedde ng'omukadde w'ekkanisa era muwulidde ekyo bali musuubiramu exactly. Kanfuneyo ku bavubuka ate abavubuka bo batubuulire jangu weetolowene tufune ku bano. Kansokereewo ono mwami Brazil gye baleseba. Ekibuuzo kiri nti abavubuka bawala bagamba nti abavubuka abalenzi mutwala abawala abasiiga enjala ne muleka batasiiga njala lwaki? Neeyanziza nnyo sebo. Yes sebo. Nkulu Emma Open Mic Media. Yes sebo. Sebo tugoberera. Yes sebo. Era twebaza olw'emiramwa gy'otutuusaako olutata. Yes sebo. Kakati ku nsonga eyo ekyamazima nebaza Katonda nti ne mu kyokuyiga kye tuyize sabbiiti ey'olwaleero kikonye ku nsonga eyo nti abantu abasinga tuwaba ennaku zino olw'obutayiga byawandiikibwa mu Bayibuli. Bayibuli tugiyitamu buyisi tuti lufwayo. Kati omwana ow'obuwala agenda ku social media n'alaba ebiriyo enjala empanvu ziti n'abitwala nti bye bituufu oba onfuna olw'ensonga tamanyi kituufu okusinziira mu byawandiikibwa. Ate naawe omulenzi agenze ebweru n'onoonya abikoze asize enjala asize emimwa naawe era ebyawandiikibwa biba biggudde ku kkono bikutte totegedde kituufu kiri mu byawandiikibwa wabula ogoberedde misono nga bwe giri. Olw'ensonga eyo twettanire nnyo okuyiga ebyawandiikibwa oba oli awo binaatuluŋŋamya ku kiki ekituufu. Okay, so tuyenza nnyo sebo. Kanfune omuvubuka omulala omu yekka nfuna lwakangendewo ono alabika nga ali miserable ennyo adduse naye neka mubuuza akabuuzo ku muwala asize emimwa natasize emimwa otwala aliwa? Ntwala atasize. Okay, kankubuuzeyo ekibuuzo. Ku muwala ayambala engoye empanvu ezikoma eri wansi n'omuwala ayambala akasikati akalaga ku kisambi otwala aliwa? Ezikoma wansi. Lwaki? Olw'ensonga omuwala abeera ayambadde engoye ezikoma wansi abeera abisa ekitiibwa kye abeera teyeetyobodde ng'ono ayambadde engoye ezikoma waggulu kubanga omuntu ayambadde engoye ezikoma waggulu aba tayawukanye na bamalaaya aba tayawukanye nabo kuba nabo bambala ziri waggulu. Anti bajja kugamba Mukama akebera mitima munda. Mukama akebera mitima neera n'ennyambala agifaako nnyo kubanga Bayibuli egamba omubiri gwe yeekalo ya Katonda omwoyo yeekalo ya Mwoyo Mutukuvu. Linda ko mu Bayibuli ndagawo egenda okwambala sikaati ennyimpi. Terina weekiganira naye si kyampisa. Wanyi sebo? Sisi nawe nkisomako naye nga si kyampisa. Omwana okwambala enkunamyo. Kati lwaki ekkanisa egamba abaana bambale ebiwamba ate Bayibuli tebagana kwambala nga bwe baagala? Emajja kukuba. Bangobye naye mbadde mukyekinga mundabe yetaaga okwongera okwekyekinga mukko. Kanfune nkuli kyaddi jangu ono kamubuuzeeko.
ono bamuyita Uncle Richard gwe naye waneeno. Uncle Richard, ekibuzo kiri nti balage kaviiri ke akaviiri mukalaba kati ngenda mubuuza ekibuzo ku kaviiri kaneeno. Eno style y'enviiri lwaki osala enviiri zifana bwezityo mu kiseera kino? Ekimemeya olw'embeera y'obudde. Embeera y'obudde Kasana katookya mu mitwe. kati mulekeza waggulu ziri kaleme bookya. Bayibuli ebikkiriza Si kibi tekivumaganya kitiibwa kya Katonda kubanga obutuukivu tebutuweebwa mu nviiri ze tusala. butuweebwa mu ki? Mu mpisa Eh. namukwata bimateeka ga Katonda. Yes. kale Uncle Richard kamuveeko kkiriza nkusibulira wenyini nyini tusinkane program akaseera akaddako olunaku lwe Sunday mbajjukiza nti buli kaseera mugende Open Mic Media njaba batusako ebipya ebitambula updates ez'ekkanisa n'ezo ezitambula around the world mubeereko mweraba.